nsanyuse nnyo okulaba abaami b'e Buluuli n'obumalirivu bwe mulina. Ntera okugamba abantu nti obukulembeze si kuddiŋŋana bizibu. Obukulembeze kutema mpenda ezituvuunusa ebitusoomooza ge makulu g'obukulembeze. Era obukulembeze butwetaagisa okubeera abamalirivu. Naye okubeera omumalirivu tekitegeeza nti tolina bikutiisa, tekitegeeza nti tolina bikweraliikiriza. Naye okuvuunuka ekyo ekikutiisa n'ostandula oluta ng'ono Kalongo bw'agambye nze abo bakulembeze benjagala. Naffe eno tulina abatutiisatiisa. Naye nno ssebo nga tuli kakonge ka mu kkubo. Naffe tubalina naye tetuseguka ku kintu kye tukkiririzaamu. Era temukkirizanga muntu akutiisatiisa kujja ku kyokkiririzaamu. Kale kaakutiisa n'ebigambo ng'ono munnaffe omuwandiisi w'essaza bwe yagambye. Bayinza okuwakanya era toleekaananga nnyo n'abantu. Nze saagala nnyo byakuddawo kwogera onaayogera naawe n'oddamu, n'oli naayogera naawe n'oddamu. Gwe kola kyokkiririzaamu. Kye kikulu. Abaami b'e Buluuli munkoze bulungi era sabbiiti muginkoledde. Abantu mbagamba nti Buganda lwazi. Tetulimva ndiirwa, tetugenda kuwotoka, tetunyikibwa mu mazzi tubeerawo nga tetuwoka, tuli lwazi. Omusana gujja n'enkuba nejja ne tusigala waawo. Batusangaawo. Kaneesekere banenze neddira mutima. Munkoze bulungi okuba abamalirivu era mugende mu maaso nga mukola emirimu gya Kabaka. Ebizibu tujja kubivuunuka, teri kitakya. Ate bagamba nti nno ekiwola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Oyinza okuba akafaananyi okwesiba engo ogimanyi obukambwe bwayo, naye naba bw'ojja weesibe eddiba ly'engo mu kiwato, ekiwola oba mu nkenga. Mwabazza wano mwenna abayisa babaka baffe, naye waliwo n'abalala era abali wano aboogezi bano ab'oku mikolo, nabo babaka baffe mu Buganda. Era buli etusinkana mbategeeza nti empagi Obwakabaka kwe buyimiridde tulina okuziddiŋŋana. Wano Obwakabaka bwe babuwera ebintu byaffe bingi naddala ebifa ku buwangwa n'ennono twali tutandise okubyerabira. Anti ezibulamu omukulu bwe gwali mwawulira abaali batandiikiriza ebintu nti tugenda kufumbiriganwa, tuli bandiga naye tusobola nsobola okuwasa omwana ow'endiga. Nze ebyo ebyobuwangwa n'ennono tebinkwata ku kiki ekikukwatako. Oleka ekintu kya kitaawo n'onnyoko n'ojuliza by'otalabangako. Waliwo kano ke bayita akajanja kakaabye emperekeze. Walolabyeko emperekeze ng'ekaaba goba wasiza olyoka okaabe akajanja. Baali babitandiikiriza nti ow'endiga asobola okuwasa ow'endiga, nti kubanga ffe tebitukwatako. Kiki ekikukwatako? Twabiwulira naye ndooza byava wali ng'Obwakabaka buwereddwa, ng'empagi zaffe ezitufuula Abaganda tizikyaddiŋŋanwa, n'ebirala ne biyingirawo. Anamma owuwe olina kusookera ku bantu bo, ku bibyo. Abantu mbagamba weebaka otya nga towuliriza amawulire ga CBS. Kale ag'ekiro gaakulemi n'ag'okumakya. BBS terefayina weeri. Nammwe tubaagala nnyo bannaffe, nammwe abalala tubaagala, naye bannaye keezaala si keekomberera. N'otalabako mawulire ga terefayina? Okoze akabaga tolina wongule, tolina mazzi ga lwendo, ate weetalatala Ssaabasajja Kabaka awangaala atya? Okuwangaala kwa Kabaka kuzimba Buganda
awo nno mbeebaza era mbasaba mugende mu maaso. Bagambye nti baagala nabo tukole enteekateeka balanye ewa Ssaabasajja Kabaka, naye abasajja bano beekuba endobo. Mwabawulidde bagamba tukwebaza okutuyita ku mikolo n'otwanjula nga ne Kabaka waali, kati ate Kabaka mwagaza ki? Singa ab'ebululi be boogedde nanditegedde, naye mwababeera ne Kabaka buli lunaku. N'omukulu namulaba jjuuzi Kabaka ng'ali wano. Kakati Kabaka ate olwo ab'ebululi bo banaayogera ki? Naye Kabaka yawooma mu Buganda wano, abantu tebamukkuta. Bw'oba oyagala okutuuka amangu ogenda wekka, naye bw'oba oyagala okutuuka ewala otambula ne banno. Nze njagala kutuuka wala.